The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukolikeyo nnyo mu Mighty Global Updates amanyanze Farida bikobere ngenda kubanga ate ntambula nawe paka saawa 4 ez'okumakya. It is the Mighty Drive tubeerawo wano buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya tuba tuyingiddewo dda ne Mighty Global Updates okulaba nga ate tukuinforminga ku ebyo eba byagenze maaso mu ggwanga by'oba tewasobodde kulaba oba kumanya. So ekyo kye kituukeza okulaba nti ate munnange tuku-updatinga such that you know what is happening in your country but also the world at large. In studios with me is Mr. Augustine OJobile okuva mu kibiina kya FDC oba Forum for Democracy Forum for Democratic Change. Anye bibiina nina bingi mutwe. So olunaku lwa leero we are going to be digging deeper in their 2026-2031 manifesto. The promises ze bali mu kugamba bannayuganda, are they achievable oba nedda, oba those are empty promises bannabyabufuzi ze bazzenga bakola
every electoral cycle. Tubeera n'ebisuubizo bingi nnyo bye batugamba naye era tugenda okukomenkereza nga a few of them have been actualized oba nga byonna tebinnabaako ate bye tufunyeemu yadde. So agenda kubanga ate atulamusaako atubuulire biki ebiri mu FDC, how are they preparing for the election ketugendamu. Twatandise dda okupickinga nomination forms abegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. They have already their presidential candidate. Ffenna tumumanyi bamwanivairinga eri ensi Mr. Nandala Mafabi era ng'ono promises ebintu bingi nnyo in their manifesto. Balina bye basinziddeko. They're calling them pillars, the 5 pillars of their manifesto. Naye ng'ate era w'obitunuulira olabira ddala nti byebyensi Uganda byetaaga. But the question is now bagenda kubanga ate babikola batya okulaba nga ate bannayuganda babifuna. Ndi wa mukisa okutuulako naawe ate Mr. Augustine. Mbalamusizza bannaffe aba the Mighty Drive. Mighty Drive? Yes, sir. Mighty Drive etera otuvuga speed nnyo ku makya. Obeera okyali ku biralo ogenda okuwulira ti ate bayingiddewo. Si byangu. Basically bwe tuba twogera ku nsonga eziruma eggwanga toyinza butogera ku linnya lye bayita Nandala kuba ye muntu azze abeerawo, is an investor, munakyalo ataasomye, musomesa, lawyer. Okay. So we tuba twogera ku muntu ayitibwa Nandala. He is a solution. He's a solution to the problems. Kuba alina experience eri vast. Okay. Mu sectors ezisinga. Lwaki mukizuula kati nti he is a solution? Lwaki mukizudde kati? Tetukizudde kati. Ojja kujjukira nti ne 2 baali baagala gye yesimbewo. N'agaana. N'agamba kaseera kange tekanatuuka. Era powa kwe kujja nga pate president n'asalawo n'agamba nja kwetika omusalaba guno ngutwale ngutuuse paka egologoosa naye tegwatuuka. Twafunye secretary general eyagambye kaakati president ddako ebbali nange oneetegereze. Kati kene kwe kadde kange. Kati ngenda kukola ekyo ekyetaagisa. Kwabadde kusalawo kwe, kwabadde kusaba kwammwe nga bannakibiina? No, ekisookera ddala nze sitera nnyo kwagala kukifuula mbu waliwo eyamusabye. Mbu ekibiina kyansabye, ba-members bansabye. Ebiseera ebisinga bannabyabufuzi babeera batulimba. Babeera batulimba kuba yafunayo abantu be n'abateeka wali eri ebbali. Naga nti mujje musabe mukakase nti eggwanga nze sinze yayagadde nemu abansabye enzije. Nedda Nathan Nandala Mafabi, honorable, ku profile ye yagenda okulabanga kyayinza okati okukola kyakuyamba ggwanga lyonna. He felt ready. Yes. Kuba agenze n'akola byakola ng'abikolera abantu be ab'ebugisu era ne bamuwuliramu. Ssaawa zino abagisu abaasalawo okugoberera ekyo kye yabateerawo batono nnyo abaavu. Oze n'omudescribing ng'ogamba nti he's an investor. Biki ebyo by'investinze mu Uganda osanga bannayuganda bali eyo nga tebakimanyi? Ekisookera ddala tujja kusooka tutunulire kye bayita human capital. Ye muntu asomesezza abantu abataka wansi w'emitwalo 2. Ng'abasupportinga mu school fees oba nga classroom teacher? Nedda abasupportinga kuba alina kye bayita Nandala Foundation. Nandala Foundation yeyo ekolera ddala kye bayita community work. Egenda mu bitundu ebyabo abatalina mwasirizi negera ng'ejjayo abaana abatalina busobozi nebaweerera. Saa zino we twogerera ayinza okuba yakasomesa abantu abasukka 200. Human capital development. Kati ekyo kyokka ng'okitadde ebbali yasanga Bugisu Cooperative Union ng'eri mu negative 3 trillions. Saawa zino we twogerera Bugisu Cooperative Unions under him eri mu profit ya 7 trillions.
How old is Nandala Foundation? Nandala Foundation is about 10 years old. 10 years old, nenga emirimu gyekoze gya nkizo. So kuva 2015 erimu kuyimusa abantu abo oba okuyambako abo ate yabikolera yagenda oteekawo foundation era nga mwagala okuyitira okubayamba luli yali abayambanga omuntu ng'agamba nze nga Nandala naye kakati so yali asettingawo strategy butya mwayinza okumobilizingira abantu nga ayina ne baawa emirimu bali be yasasulira edda school fees ayina ate waabateeka bafune omulimu basobola ate okugenda mu maaso nga bayamba bannaabwe. So you call that, so is that an investment? You call that an investment? That qualifies him to be an investor? Nkugambye bingi. I talked about human capital. Okay. Nga asasula fees. 2, na he is someone who has so many petrol stations all over the country. Era gwe buli wosanga kye bayita Kama Oil. Kama Oil is under Nandala. Gwe kasita osanga Kama Oil, just know that is Nandala. Partnerinze ne Shell ne Total. Watasobola kuzimba kike akolaganye nabali abaakola edda n'asobola okumanaginga center zaabwe n'afunira abantu emirimu. Ye muntu ayina hotels. Musiba muwulira ekigambo kye bayita Mountain Inn. Gwe buli wosanze Mountain Inn oyabeera Nathan Nandala Mafabi. Alina amasomero. Schools. Azimbye amasomero ng'omuntu mu busobozi bwe. So aweerera abaana naye ng'ate n'okufunira abantu emirimu akola ki? Akikoze. So Bugisu Cooperative Union gy'otunuulidde eyo abantu abasinga tebakiwa nnyo birowoozo. Naye weewuunye nti mu ggwanga lyonna I think it's the only union which is surviving and thriving. Bagezaako nnyo okugirwana nga bayita mu Beatrice Wabudeya. Lucky enough community nekola ki? Ne fighting back. Era Wabudeya paka yotaddanga ngulu. Kuba bategeera pulaani ze zonna. So Nandala with his wisdom of leadership nkugambye yasanga eri mu negative 3 trillions. Sawa zino wetwogerera eri mu profit of 7 trillions. That is a very commendable work. True. Naye nga woba oyogera ku nsonga ng'ezo n'abantu bali bennyini abeewaabwe Java bayina kati bwe batunuulira emmwanyi olwaleero ne gavumenti etunuulira emmwanyi ng'ekintu ekyomugaso because of Nandala yakiwa value. How? Nandala yakwata cooperative union eyali mu negative n'azimba ng'azimba n'abalimi ab'emmwanyi mu Elgon region. Wazimba nabo n'abalaga omugaso oguli mu mmwanyi. N'amaana n'abalaga nti osobola okukwata emmwanyi eyo mmwe bennyini ne mu processinga, after processing ne mutunda ekintu ekiri finished. Agenda n'anoonya n'akatale ebweru. Kyova olaba asiiba ku nnyonyi mwe mugamba Nandala atambula nnyo. Tatambula mbu agenze bintu bya parliament. These are a lot of things to be done by one person. Atayinaayo muntu amuli mabega. Nandala takuze mu mbeera ya bwavu. Taata we ne maama we baali beesobola. Yavuga emmotoka nga tanaba kutuuka ku university. His own. Nga era sente yazijja mu mmwanyi. Doesn't that disqualify him? Does he relate with the realities of the Ugandans that are suffering? Because tabaddeeko mu mbeera ebonerera. Kakati ky'oba olina okumanya waliwo abantu abalinga ye naye nga tebasobola kukola byakola. Bo bagagga ne bagagga olw'okuba buli kimu bakyesigaliza. Ne Nandala ye muntu agabana na buli muntu gw'aba asanze ky'aba alina.
n'abamu bamuwalana olw'okuba abawa. I thought olw'okuba alina. Olw'okuba abawa. So someone feels bad olw'okuba omuwadde. Nga tayagadde omuwe. Abeera asuubira obadde olina muwa million 10 omuwadde million 5. Abo nabo gye bali. Ate nga tubamanyi bangi nnyo. Ng'anyiiga mbu Nandala yampadde naye yampadde million 3 kyokka ng'alina ssente nnyingi yalina yagadde 10. naye weerabidde si gwe weka gwakola ki? Gwawa. So ekyo ekizibu ky'Abannayuganda abamu. Tiogenda kukyawa Nandala olw'okuba yakuwadde million 1. Naye nga owadde akuwe million 3. Kiwulira. Naye nga ye agaba. Abasinga abamumanyi bamanyi nti is a very generous individual. This is someone who will not look at you dying hungry ng'ate alinawo engeri y'okuyamba. Y'ensonga lwaki ewaabwe abantu b'ewaabwe bamussaamu nnyo ekitiibwa. Because they know the kind of person that he is. He's rich but kind. So mugagga mu mutima ne mu bikolwa. Abamu bagagga ne mu nsawo. Ye mu nsawo mugagga. Mugagga mu byonna. Mu byonna. Ate ni mugezi. Is a very brilliant individual. Wofuna omukisa okutuula naye. Wojja otegeera how to invest. That's why we say Uganda needs him. Ali wano mu parliament ya Uganda, but he sits on the board of World Bank. Olowooza akolayo ki? World Bank ekola ki? Eri mu bintu bya ssente. Babala eggwanga erinaatera okuggwa lyeririwa tuliyambye tutya? Ye bano abali kula be baliwa ki ekiri mu kukuza eggwanga eryo? We tuba tuteeka amaanyi. Lino erinafuye ki ekiri banafuya? Tubajjeko amabanja. We gabanga egali banafuya atuula ku boodi eyo. Eteesa ku nsonga ng'ezo. Nsonga z'essente. So oyo ye muntu gwe tuli baleetera. Ategeera Uganda, ategeera ensi yonna. Katudde ku manifesto yammwe because ffe ng'Abannayuganda twetaaga okumanya manifesto yammwe eya 2026 byefokasinzeeko nnyo era tulabe ebyo bye mufokasinzeeko muyinza okubifuna oba ate nabyo those are empty promises bannabyabufuzi bye mujja mukola. But before we go deeper in the manifesto twetaaga okumanya the core vision of this manifesto eyammwe. Manifesto ya FDC ekugamba twaga okusoka. Okay, let me make it in English. Yeah, fixing the economy. Okutereza ebyenfuna. Buli omu abeereko n'akasente mu nsawo. Tereza ebyenfuna akasente kasobole okuyingira ensawo zammwe. Ebyenfuna ki ekyabitta? Kati buli lwe twogera ku ky'okutereza ebyenfuna awo bwe tuba tulaga. Yes, you need to find the reasons lwaki byafa. Why? Olwaleero we tutunuulira abaana ba university bwe bava ku ssomero tebalina mirimu. That is true. Ki ekibalemesa okufuna emirimu? Because we would really talk of public service, but we would also be talking about self-employment. These are two areas where we must have employment focused. You can personally start your own business. What fails you from beginning your personal business? Aho we wali essira. Tuga nti taxation policies zaffe mbi. So they must be revised. So FDC is focused on revising our taxation policy. Talking about taxation, abakasiita promise to kwekalakaasa olunaku lwaleero because of taxation. Yes, because bali bacharge taxation policy ya Uganda omuntu ogenda okutuusa ebyamaguzi eri omuntu ali final ng'omaze okusasula omusolo emirundi ng'etaano. Yensonga lwaki olugoye lwandiguze 2,000 omuntu alugula mutwalo. Kituufu. So it multiplies times 5. Times 5. And they are right to demonstrate. So FDC is coming to take note of that. Twagala taxation policy ya Uganda ebere revised.
so that omuntu asemberayo ddala asobola okufuna ekintu ku bbeeyi layisi. Buli lw'onaafuna ekintu ku bbeeyi layisi ssente z'osaasaanya zikendeera ogenda kubeera n'akasente mu nsawo zo. Kubanga by'osaasaanyaako biba bikendedde. Omuwendo guba gukendedde. Emmere gye wandiguze nze mu myaka gye twakuliramu nagulako sukaali nusu 3 kilo. Kati sawa zino nusu 3 toyinza na kufuna akasukaali kakukomba. Tebasobola kakuwa. They cannot. Ntiamuna empankombeko nkuwa 3 tebakuwa. They cannot. So ye Uganda gye twagala okukomyawo ng'ova ejjinja okujja e Kampala 2000 80 kilometers. Olw'okuba tulina okukendeza ku muwendo ogutwalibwa gavumenti okusobola okukendeza ku bbeeyi y'amafuta. Owa taxi naye ayandibadde ateekamu lita 10 n'afiisaako omutwalo. Ateekamu lita 10 n'afiisaako emitwalo 5. Nadde ewaka ng'alina akaveera ka green si ka black. Ye embeera gye tuli mu kwogerako ffe ng'Abannayuganda, ffe ng'aba-FDC. Mwagala okukyusa embeera y'ebyenfuna. Embeera y'ebyenfuna. Taxation policy. Ne tugamba ekyokubiri mu ngeri y'okuyamba abantu okufuna ssente mu nsawo nga tuli kwekolerawo emirimu. Yes. Aba university we bava ku masomero. The graduates. Buli graduate. Tuteekawo miliyoni 1. Ssente zino zigenda kuba zivaawa mu nsawo ki? Byonna ngenda kutuukawo. Okay. Tugenda kuba tuwa ba graduates miliyoni etya? Emu. Every graduate from all the universities in the country. Every graduate. Because we know that about 60,000 Ugandans graduate every year. Ng'okutte ogenze mu universities n'ogenda ne mu institutions bali around 6,000 buli mwaka. Ezo ssente zisoboka. Kwa government ezifulumya buli mwaka. Zisobokera ddala ngenda kulaga byonna. Wawe bwe zigenda okuva wonna tugenda kutuukawo. Okay, tugende kakadde akamwakamu kano tulabe butya bwe kagenda okukolera ba graduate bano. Akakadde akamwakamu wemba nkoze ku nsonga y'emisolo. Kuba ekisookera dda olwaleero wemba njaga kutandika mulimu ogwange. Nga nkuta akakadde akamu kuba si ke kali final. Olwaleero. Olwaleero nga nkuta akakadde akamu. Yes. Nga omuntu yenna bw'anaayagala okutandikawo akake. Ka business ke. Katugende ku small scale businesses. Katugende nti ngenze mugula ndiboota. Yes. Njaga kutunda ngoye. Olwaleero endiboota erabikako obulungi yakakadde kamu n'emitwalo 4. Kitegeeza akamu oba tekakumala. Okitegeera. Olwaleero tekakola ki? Tekakumala. Naye ng'ate omusolo ogutoolebwa ku ndiboota nagambye it is 5 times before it comes to the final consumer. Kati ono agenda okukwata miliyoni 1.4. Agule ndiboota. Kitegeeza you count it backwards 4 times. So divide 1.4 million by 4. Kitegeera. So kitegeeza endiboota ey'emu egenda kugulibwa emitwalo kumpi 35. So mu miliyoni 1 asobola ofuna endiboota 3 ng'ayongeddeko ndooza ezize mitwalo nga 10. Small oba okiraba. Yeah. So logically, the moment you fix the tax, ng'oterezezza emisolo emingi, ogenda kuyamba abantu okukendeza ssente ze basaasaanya basobole okusigazaako ke basigaza mu ki? Mu nsawo. Naye temuli mu kutambulira mu notisi za pulezidenti? Nedda. Kubanga naye mulowooza obuzibu bw'Abannayuganda kubawa ssente oba kubateerawo avenues ezibasobozesa okusurvivinga? Nze nkugambye olwaleero mu situation gye tulimu olina okuyamba abantu okutandikawo emirimu gyabwe okusobola okuyimirizaawo ekonomi. Nawe mba njagala nnyo okubaggyako omusolo naye nina okujja ku muntu omusolo
nga alina kaali mu kukola ate nga naye alina ka savinga. Kati ba graduates olwaleero we twogerera 80% abavaayo bamala emyaka 3 kwena ne balyoka bafuna akokola. Kati omukulembeze kwe kubateerawo PDM ne babawa kakadde kemuli mu promisinga. PDM gyoyogerako bakuwa milioni 10 mu muluka mulamba. Fe tuli kugamba tugenda kuwa buli graduate milioni 1. Kitegeeza institutions tugenda kuba tutegeera nga Makerere ti omwaka guno aba graduates bafumiza emitwalo 2.5. Tugende tubakwate tugambe abafulumye be baliwa. Mugende mu banka bweti. Muleta account zammwe, mulete ne students ID. Okulaga nti twa graduates. Nti obadde nga student. Okitegeera. So such is very clear and straight. Olwaleero nkubuulira ne programu zaizwe agambe ez'okuwola abaana ba university. Sente. Wokola wogenda mu research bureau. Ojja kusanga nga abantu bennyini be baawa looni ate be basaana n'okuwa abantu abalala looni. Be baawa balina obusobozi obwesomesa. Obukola buli ekyetaagisa ku ssomero. Naye ng'ate yasomero be bali mu accessinga loans zino. Ate tasobola kola ki? Kuba tabamanyi, tamanyi n'agenda muwa looni. Talina connection. Eyo connection tagirina. Abalina connection ate be bali bennyini. Kati awo wennyini mu kwekolera emirimu gyaffe oba kutandikayo emirimu gyaffe tugaba buli kyalo tugenda kukiwa milioni 10 buli mwaka. Ekyalo tulina ebyalo emitwalo 7 bwe butabalika 7 buli mwaka, which can be invested mu bantu. Kati zine milioni 10 per village they are catering for the uneducated. Kaakati ezo ziba zigenda kuyambako okututumula ebyenfuna mu bantu baffe buli kyalo. Gwe tunulya ekyalo gy'ova tegenda nti tulina milioni 10 buli kyalo, si muluka. Every village. Tegenda nti buli mwaka. Auditor General's report ekulaga nti we have lost buli mwaka trillions 10 more corruption. So if we are losing 10 trillions in corruption, curb the corruption, deal with it, 7 trillions can be available for the villages to access money. Sente ezisigadde osobola oziteeka mu ba students abavudde ku university. The 3 trillion. Yes. So trillions of 10 oba obutabalika 10 bw'obadde obuuza sente zigenda kuvaawa ziri covered. We have the money. It is only the management that matters. Waneeno mufunye esente bwe mugendedde ku report ya Auditor General okulaba nti esente zino mufuna we muziteeka, but plans zammwe ez'okubanga mulwanyisa vice ya corruption okubanga esente zino weeziri tetunnagiraba. Twagala okutegeera. Eyo plan weeri. We tuba tuwogera ku institutional growth, eyo pillar number 4, eyogera ku governance. Eyogera ku governance where we talk about corruption, we talk about parliament, we talk about executive, we talk about judiciary. Abantu abo tuteekeddwa okukola tutya kuba tugamba ne parliament yennyini eyina amateeka ge yayisa agata favoringa muntu wa wansi oba agata favoringa Uganda kula. Segeera. Kati saa zino tutunulira coffee bill. Kitegeeza amateeka agamu tulina okuddayo tugakole ki? Tugakyuse. Aga amateeka agamu tegayamba ekonomi yaffe kula kuba feesira twagala diteeka ku nfuna ku byanfuna. Tugamba omuntu kasita afuna ssente ze asobola okusomesa abaana, asobola okwetuusaako ennyumba gy'ayagala, ogenda kulekera okusabiriza. Simanya ate saa zino debt burden yaffe yayingira 10. Kiwulira? Debt burden yaffe yayingira 10. Ng'ate tukozesa sente ndooza ziringa milioni obutabalika kumpi 40 bwe tuteeka mu budget kugenda okulaba nga tuyamba okukendeza ebbanja eryo. Naye ng'ate ekituleetera okugenda mu mabanja ago ye corruption ono. Nti sente zonna ze tufuna
zigenda zisibira muki mu nsawo z'abantu abamu abatagenda na kuzikomyawo muki mu investment mu economy okusigala nga eggwanga likola ki litambula katusigala tuli baavu era olwaleero ojja kwewuunya nti buli omu abadde alowooza tugenda mu kaseera k'akalulu sente zijja kuddamu zikole ki zirabike buli omu bw'abadde alowooza naye olw'okuba ekonomi eno yaffa yakolapusinga abantu abazirina bali mu 1%. Kati mu ngeri yonna tosobola kukwata 1% of the total population nga yeeyina sente z'eggwanga n'olowooza mbu ojja ziraba tojja ziraba because bagenda kujja mu kaseera bo we bawulira nti we baagala baziteekemu mu kaseera akaabwe ke baagala because they must manipulate you. Bagenda kukwata sente ezo bazireete mu kaseera kali kennyini akakola ki akatuufu bo ke balaba kati we bamala okuleeta sente ezo bagenda kukubuzaabuza ng'omunayuganda tukugamba tokola nsobi omuntu gwe batunuulira abeera omu Nandala Mafaabi because he has tried to express nti kino akisobola nga tanaba nakubaako waatuuka kuba ye yabikola nga tanafuuka MP we yafuuka MP n'ayongerako kati gwe kubamu ekifaanani waaba ali president kikyagenda okukola kuba abantu abamu bamuwalana lwa investments toyo musajja yazimba amayumba alina hoteri kakati yakole ki waba agala abantu b'okufuna emirimu lwaki olowooza nti abantu bali muwalanye lwaki mulowooza nti abantu bamuwalana abamu bamuwalana lwa byalina oba bamuwalana lwakuba nti balaba nti talina busobozi sometimes as a businessman because we have an example a businessman is handling America in not a good way so balowooza nti sometimes a businessman wouldn't handle a country the same way someone ali very very vocal mu leadership and politics would do. A businessman is not handling America the good way ye muntu kati avuddeyo saa zino ali creating a peace awabadde olutalo olw'amaanyi olwa Russia ne Ukraine someone who is purportedly not good enough sawa zino yali mukola ki yali mukuleeta emirembe ebyalema abalungi ono omubi yali kola ki yali bikola so sometimes it's sentiments which override olwaleero njaga kubuuza mu Uganda wano w'otunuulira omuntu nga ebintu byayogera bireeta nnyo kankigonzeemuko mbadde ngenda kireeta in a broader perspective omuntu ayogera ebintu eby'amagezi n'omuntu abeera mu bintu eby'okuvumirira n'okujereegerera ani gwe basinga okuwa more attention mu Uganda kati okusinziiranga ku political situation bweri oli avumirira abantu bamuwanya attention kati eyo ye perspective gye tulabiramu Nandala mu prime time ye as a member of parliament ebintu bya moving mu house kizibu nnyo nti n'abantu betuyita bali prime kati tebanakola adakwota because he moved motions after motions ng'asituka n'akugamba nze kakati olwaleero ensonga eno ekwata ku by'abantu that was 211 around 211 there we yafuukira ekizibu eri gavumenti eno ne baagala n'okumutta
Okyali ku Mighty Drive tuli mu kutunuulira 2026-2031 manifesto ya FDC era ng'eno ekulembeddwamu the presidential candidate omukulu Nandala Mafaabi era nga ndowooza ensonga muzitegeera bulungi omukulu wa Augustine OJobile ali mu kuzinnyonnyola for you all to understand so that you make an informed decision singa olunaku luliba lutuuse olw'okulonda president wo anakutambuza the next 5 years. Tugenda kubanga tumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tugenda kubanga ate tweyongerayo nga tudiginga deeper mu manifesto eno. They are coming heavy on infrastructure and transport, but then one wonders, is that the main priority of Uganda? Because Uganda is now crying of medicine ate n'amasomero omutali byakozesebwa, but ate bw'otunuulira manifesto yaabwe olabira ddala nga their focus is kind of different. Are they moving away from the realities of the country oba bayina ebirala ate bo bye bali mu confronting? A very good morning to Komawo.